Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Just by UPDF, njera mumpitire yo seri of both David Muhoz, Jim Muhwez, Honorable Mujunganda, Mathasi Mpuga, Museveni Muhozi, Nabanja, MTN Airtel, ne UCC tulioke tugende maso nga bwenda basubiza okuba nti tujja olwaliro. Nina information nyingi njala tujitemu bwangu tusobole okugenda okukola ebiddako. Kati ndowooza katutandike bwenti. Maze banga ddene nnyo. Ndoza gikunukiriza okuweza emyaka 2. Ngambaga bana Uganda mujje ssente ku akaunti zammwe za banka ne mwesulire gwe nagamba. Ne mbagamba mujje ssente ku mobile money zammwe nga mwesulire gwe nagamba. Ebigenda maaso mbiraba. Eno social media ne videos zitukola mere ya lumbe na ataka abalya. Tubaga ebintu bingi ne bwebuza bafukwa naba. Njala mutangire buli mwana inali muda, mchala ina n'omwami ali mu diaspora ng'okozesa mobile money. Ng'oyina essimu yo ye Uganda kuliko ssente zo, njagala omutangira John. Mushiyalinge video netuke ku buli muntu yenna. Mushiyalinge video etuke ku buli muntu yenna kubanga njala muntu akole ki? Ategere information egena maaso. Kati njala soka n'akaloozo ka leero. Akaloozo ka leero njala kagenderi abazadde mwenna abazadde abakyala n'abaami agattako abaana ab'obulenzi. Muganda wange taata wange atala kutambulira kusibira ya menvu njala kugabo banga tolina nnyo kyonna mu Kampala ng'oli mwana wakati w'emyaka 14 ku myaka 2 oba 25 kwa 3 tewandiyita watu nakyogera ku kima Kampala sigale eka mu kaseera kano okuva November olwatandise mpaka December oba January sigale waka totambula. Mfunye amawulire agantegezeddwako nti police zimwe z'omu Kampala wakati zikola ebikwekweto mwe zikwatira abaana b'obulenzi n'abasajja n'abawala abaana b'obulenzi n'abasajja n'abakazi nga tabagudde kwadde omusango batwala mu custody zaabwe n'abajjako ssente za kifuba nga wadde bondi wadde bagulako omusango gonna ate nga bakikola misana tukungensi eraba era kati njala kutegeeza gw'omwana w'obulenzi nga tunakyo kiba Kampala sigala mu maka ga kitaawo mpaka omwaka guweddeko n'ekirala ekigenda okujja kigenda okwogerako mwandi sigadde waka ngoba tolina kyogenda kukola nnyo Kampala sigale waka tozungazunga. Waliwo omuze ogwa poliisi okutandika okukwata abaana nge batwala ku poliisi era ku CPS ako Jinja Road Kira nawo post police obuli omunamona mu Kisenyi wawa no bakwata abaana kati yene enkwata eriwo sawa zino so watu wandi batoli mu bwangu wandi badde okola ki wandi badde osigale waka. Atena ddala ng'olimu oluniganiga oyesibye dreads oyambala balance bino ebyekiniganiga bye mwambala ebyo wandibadde weesonyiwa Kampala ebiseera bino olw'ensonga nti embeera sinungi abaana balimu okukwatibwa mu ngeri emenya amateeka. Kale nga tuvuddewo njagala genda ku Kigula kya leero then tutandike program eyandeese. Mu Kigula kya leero njala kigende buli muntu yenna munna Uganda amanye ebyobufuzi. Ebyobufuzi bibitambulizwako obulamu mu nsi yonna era bibitambulirwako ensimbi ze basolozako ez'omusolo. Mu Kigula kya njala kigende mwenna abadde bayize ebyobufuzi n'abakyabiyiga. Njala sooka bagamba nti ebigambo bingi ebibula ku social media naffe tulina kwesulayo gwa nagamba ne tutambuza ne tugenda mu maaso n'omugendo gwaffe. Njala bagamba nti si buli alina omutwe nti ategeera ate si buli ategeera nti amanyi era okutegeera si tteeka. Kino lwaki nkyogedde nga nsinziira okuva omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yagulawo ekitebe kya National Platform wali Amakere Kavule mpise ku television nyingi nnyo nempita ku ba YouTubers nempita ku ba bloggers nempita ku bantu basekinoomu nga boogera ebigambo bingi nnyo muli ne bano yabufuzi nero okuba nti nze mmanyi nti abantu abamu basinga obungi boogeza bukyayi abalala boogeza obutamanya boogedde ebigambo bingi nnyo naye ngenda kugamba ekigambo kino nti omwoyogereze takusuza kayanzi
buli kintu kibeera kentandikwa n'enkomerero lya asobola okwogera n'ekyogera takiinako buki takiinako kuvunaanyizibwa okujjako kwagala okujeregerera abantu bangi bavuddeyo ne boogera ebitakwatagana lwaki ate Nuupu yaguddewo office kati njala kubuuza ekigambo kimu kibayita ekibiina ky'obufuzi kiki ekikola ekibiina ky'obufuzi ekikola ekibiina ky'obufuzi mulonda erinnya ne muliwandiisa ne mufuna ababawagira ne mwetaba mu by'okulonda ne mufuna abakulembeze kuli mutendera naye nga kino mukikola muyina kye tuyita yafeesi oba office zino olumu zibeera ekitebe kati abasinga obwenyi balemuga nti Nuupu gwali Nuupu muyaga omuyaga gugenda tegenda kumulagira kati ogwali gufuusa omuyaga mwali mugaa gufuusa omuyaga ate bwe gwaguddewo ekitebe ate mwayogedde bingi kati neneebuuza gwe mwayita omuyaga bwe guba guguddewo ekitebe ate kati lwaki ate muteeka ebigambo ebirala mwagamba Nuupu muyaga guno muyaga byabufuzi gugenda kuyita gugende kati ogwali omuyaga gwafuukamu ekibiina ekyavudde mu kibiina kyakoze ekitebe kati abaali bagamba omuyaga mwabulira luddawa mukozese ku bwongo ebiseera ebisinga ekikola oba ekifuula ekibiina ky'ebyobufuzi kyekitebe okitegeera yensonga lwaki nti ekitebe kibeerako ne office ezo eziddukanyizibwako emirimu oli naavayo nakuga nti nedda struggle yandibadde etambula singa abadde agikulembera abadde afaana abantu bakulembera nga bali mu struggle yemukulevu yemukulu let me tell you one thing abatamye byabufuzi era mujja sigala tamayi byabufuzi ekisookera ddala kyetuyita politics aliko emitendera politics aliko okuva ku LC1 LC2 LC3 LC5 eriko constituency ku member parliament eriko ne ku president kati bwogamba nti omuntu akulembera struggle eyagala afaanane nga mu abantu ba wansi nti ate waaki omugagga akulembera alumirirwa nnyo abaavu my dear let me tell you this ebyobufuzi birimu emitendera bwente okuva ku LC1 okutuuka ku member parliament bwe tugenda ku level y'obukulembeze one omukulembeze ng'agenda okwesimbawo ekisookera ddala olina okubanga olina support ekyokubiri olina okubanga olina ssente ekyokusatu olina okubanga olina family ezo zimu qualities kati gwe bw'ogamba nti oyagala omukulembeze akulembera ekibiina abe ng'afaana nga baakulembera kati ate bw'anaaba talina nsere mujaga nti oyo mwavu tatukulembera agenda kutubba bw'anaaba talina mukazi nti oyo agenda kukulembera naye nga talina na mukazi kati mutusobera buli kimu ujja mugwira nakyo ne mugwira nakyo ne mulanga mwerabisa bwerabisa buli kimu mwerabisa naye tugenda bagamba ekigambo kimu nti Katonda gwe yawadde n'ennume ezaala ebigambo mugenda byogera bigenda bakomakomamwa kubanga mugezaako nnyo okussa Kyagulanyi wansi naye abasiriikidde agenda kukola buli ekiddako oli n'agamba nti teri kibiina kya byabufuzi kyali kitutte buyinza nga kitaddewo ekitebe my friend let me tell you this mukyali ku mentality eriega nti byobufuzi bukujjako na mmundu yes gwenza okuba oti bolowooza naye ensi ekyuka mu America oliemu amasasa meka gavuga Ebungereza oli amasasa meka gavuga mu Europe mbuli amasasa meka gavuga ne mu Africa ensi zigenda zikyusa ebyobufuzi evuga amasasa meka teri ebyobufuzi bikyukira ku kwagala kw'abantu kuba baagadde era ne mu Uganda tugenda kyusa obukulembeze in fact nga tewayiseewo omusaayi naye ng'eri abalina plan y'okuyiwa omusaayi nawo gye bali fete tubalinako buzibu azilonga azili bakyusiza obukulembeze kati mwe balina ideology nti kwate mundu bokutugumbula abantu kukyusa ebyobukulembeze that is wrong so ngera baga nti buli muntu agumire wali olw'ensonga nti tukozesa bwongo tetukozesa amaanyi singa amaanyi ge gali galya singa embazi yewaata ekigulalo gye nkikomezaawo kati katandike firimu entuufu yandeese alright ngenda kuba omulango gusembayo bwoba oli mu diaspora ntegeeza ng'ofulumye ebweru wa Uganda oba oli Kenya, Rwanda, Tanzania, America wa ng'olina essimu ya MTN oba ya Airtel nga eriko ssente zo eza mobile money tuula wano sharing a video mumpitire aba Uganda Communications Commission mumpitire aba MTN aba Airtel Uganda kati kavudde kwanjula katandisa bakulu ababyempuliziganya mu Uganda aba Uganda Communications Commission balamusiza constituent buli bulungi mubaleko gye mutuusaako engalo okuweereza banna Uganda nali mmanyi nti abantu bemusoma n'embeera mu office ezo mutegeerera ku level y'emu ne ebyenjigiriza bye mwasoma n'amateeka n'ebiragiro ne tugenza okyekkannaanya ng'abantu abasomye ate omuntu singa obusiru bwe mulowooza nti ffe tetwasoma
Lwaki? Ulira nnyo bino. Manze sizanyanga sina bujulizi. Muwulireyo musharinge video. And keep them brief and concise. Ekitongole ekirungamya ebyempuliziganya ki Uganda Communications Commission kitaddewo ennaku 6 zokka nga ye wiiki eno yokka eri bannayuganda balina kaadi z'amasimu okuba nga bazikakasizza. Singa butuuka nga 12 omwezi guno nga nnyini kaadi tagikakasizza eri kampuni y'essimu eyo yakusazibwamu. Obanga wafuna meseji era netuuka n'okuggyako okukuba amasimu agafuluma netutuuka n'okuggyako okusobola okuweereza ssente naku emabegawo ne ssente tubadde tuzibulookinga, ekitegeeza nti okyalina omulimu ogenda ku service center zaffe oweeyo identity card oweeyo ekinkumu wakuwandiisa ojjule bulungi olye butaala. Ekitongole kino kyagala okuteeka mu nkola ebiri mu tteeka eriyitibwa Regulation of Interception of Communications Act erya 2010. Ligamba nti buli muntu tasaanye kubeera na simu kaadi zisuka 10 buli ku mukutu gwa byampuliziganya, era kati musango okusanga ng'okolesa layini y'omuntu eyafa nga tonaba gikyusa oba ku reporting nti nanyo yafa. Okakasa kaadi y'essimu kyetaagisa nnyiniyo okugenda mu kifo ekiteekeddwawo kampuni y'essimu yagimuguza ng'alina endagamuntu. Ate gavumenti yantuddemu ekyo newa abantu chance bakozesa waka. Eyo sigenda gendayo. Njola tandikirawo. Emyaka giweze 2 giyingira 3 ngamba mujje ssente ku mobile money nga mutemanyi kigendero lwaki mbagamba. Nabagamba Museveni ebbanga lyonna bakulidde mbubbi bajja kubba bajja kusaanyaawo. MTN Airtel Uganda Communications Commission tumanyi nti mwaswipinze deal yewa. Mwava ne mugamba nti mutubidde n'obuwumbi bw'ensimbi eziri ku mikutu gya mobile money gy'amasimu. Naye temulina akuba nti bajja claiminga ssente ezo. Ekyo kirimu archive mwe kiri mu record. Mwagamba MTN Airtel mutubidde n'obuwumbi bw'ensimbi eziri mu tterekero lya mu mobile money ezitali kunako bantu baziclaiminga. Nga mugamba either abamu baafa basula amasimu gaabwe agamu ga blockingibwa abamu temanyibwa ko mayitire ssente ezo gye ziri. Kati wano wembuuliza Uganda Communications Commission tulina Munnayuganda wadde yagenda mu diaspora ali mu America ali Canada ali luddawa yagenda n'essimu ye ey'omungalo ya buyonjo ya MTN ba Airtel nga gyakozesa okutransactinga business okusasula abakozi okugula ebyokulya waka n'okukola n'okuteekako ssente ze aliwo tagenda kudda kati mumutunuddemu nga temunnakola nako mukageza okujjako essimu kyekisokerera ekyokubiri. Mu Uganda tuli obukadde 45 bw'abantu obu babala abantu abakulu tebabala abaana bato. Tukimanyi nti ekitono ennyo abantu abatalina simu Uganda bayinza okubawera obukadde nga bonna abatalina masimu. Ayinza okuba nga alina essimu naye nga alina katooki naye ng'era asobola ogikolerako bizinensi ze. Kati njagala sooka mutukubiseemu musobola okuddamu okuregisteringa obukadde 45 within the period of 6 days. Nga temukimanyi nti waliwo ennamba nene y'Abannayuganda abatalina national identification card nga ndira tezibawanga oba tebeewandiisanga. Kati soko kwasaganye period y'ennaku 6 gye mugenda okusalirako lines okwasa multiplying oba dividing into the 45 million Ugandans olowooza period gye muwadde ennaku 6 eneeba emaliriza abantu bonna okuwandiisizaamu ennamba ezo. Just a simple mathematics. MTN Airtel Uganda Communications Commission kino ekibuuzo kyammwe mukimanyi nti eriyo Bannayuganda ng'alina essimu naye nga talina ndagamuntu. Mukimanyi nti Uganda erimu obukadde 45 bwa Bannayuganda kikira nti bonna bulina amasimu. Yes, naye njala kubuuza abantu abo bonna mulina capacity esobola okubawandiisa ne muddamu ne mubaregisteringa within the 6 days time eziwaddeyo. It is impossible n'oba okikubizaamu tekisoboka. Awo tuvuddewo ssebo njala babuuza essimu zino zonna zemulina line zemwatunda zonna ziri well registered abantu bazirina ku ndagamuntu zaabwe zawandiikibwa. Ekyo njala tukikirize abantu bawandiisa essimu zaabwe nga bakozesa national identification. Kiki ekibatanudde okuddamu okuregisteringa essimu zino within the period of 6 days? Kiki ekibagoba era kiki muli after 4? Nze nganze omu eno ndowooza yange essente obuwumbi n'obuwumbi obumamidde ku akawunti zammwe obwa MTN ne Airtel abantu ze batakiraiminga either oba baafa
oba kenyini mwazi topping ze mwagala okubbako nti singa ennaku mukaaga ziggwako ne musiba layini zonna ziri zonna ssente ejja kuba tekyali omuntu akireyiminga ssente zimba muzitutte nga muzitadde musabwe vu nga muzyeriridde nga zikomye bwemba ndimba muntwale mu kooti mumpawabire omusango Interpol wali Colombo wali address mugende mumpawabire omusango Lumbuye yagambye bw'ati nkiddemu statement negikole yino mwaka nyini mwaga mutubidde n'obuwumbi bw'ensimbi ku mobile money obutaliko muntu abukireyiminga abantu bano bonna baligestalinga essimu zaabwe eziri ku mobile money n'essimu nga teziri ku mobile money nga baziligestalinga n'endagamuntu zaabwe kiki ekibatanudde okuddamu bagamba nti bawandiise essimu zaabwe ageni mu nnaku 6 bondire ennaku 6 nozidividingamu miliyoni 45 ez'abantu gwolaba miliyoni 45 ez'abantu sobola okuwandiisa within the period of 6 days it is impossible kati nze ngamba bwenti Lumbuye yayogera Uganda Communications Commission nga n'obudde tebunnaziba olwaleero eyo process y'okuregisteringa mugireke engeri open mubate muli babbi nkiddamu MTN Airtel Uganda Communications Commission bwembate muli babbi nga temwagala kubba billions of money eziri stranded mu system yammwe nga teziri kuba claimer muzireke nga ziri open buli muntu agenda registeringa essimu ye ku pesi ye so si ku pesi yammwe kubanga tukimanyi ze essimu zonna ziri registered already ekisembayo government kenyini yagamba nti endagamuntu zonna enkadde oba endagamuntu zonna zibadde bagenda zifreezing out badde bawandiisa abantu buto kati already abantu bali bewandiisa dda ku simu kadi zaabwe bosa national identification kati mbagamba mugenda ziggalo badde bewandiise wagenda kwita akaseera mpawe kaaga government egambe nti endagamuntu zonna eziri mu Uganda nfu so ani agenda okuba afuulingani ng'endagamuntu zonna nfu ani agenda okuba afuulingani kyekibuuzo kyembuuza mbagambye Uganda Communications Commission MTN Uganda Airtel bwemba temulimu kakodyo kakobba billions and billions of money zemulina ku akaunti za mobile money nga teziriiko bantu bazikimayo tewali kibapyako okugalawo simu kadi z'abantu reason being ezo n'essimu ziri registered n'ennanga muntu ekyo mukimanyi bulungi nnyo nkimanyi nti mwagala kujjako layini zonna within the period of 6 months within the period of 6 days mugambe nti twabagamba mujje muwandiise ne mugaana kati layini zonna tuziggadde oba kubaddeko sente oba kubaddeko data oba kubaddeko ki zonna system twagicleanse yonna teri abanja mutwale billions and billions of money bwemba ndi mukyamu Interpol koloweri mugende muziguloko omusango mugiserving enkibe wano Airtel Uganda MTN ne Uganda Communications Commission Lumbuye yayogera muli babbi basing on the reality muli babbi mbuuza lwaki kwata miliyoni 45 z'abana Uganda nga buli muntu alina essimu waliwo n'abalina essimu ebbiri obagambe nti obawadde ennaku 6 okwandiisa is it possible to utilize those 6 days to register themselves, while others they left the country for green pasture? Mugenda baholding, mugenda ba managing abatia. That is the huge question. Mugenda ba managing amutia. Ekyo kyogedde mbate muri babbi muleke system ngeri open. Nti any Ugandan who is willing to register his SIM card, please do so. So siku take out deadline in the 6 days. No. Inchidam mwabagala sente ez'obwerere bakinda mabirizi ne banna Uganda MTN Airtel egeze sibe simu yonga wagiristalinga ndaga muntu funa lawyer owabere company ezo nchidam boba tata mama wagulawo simu yongo line n'ogigulawo okozeseza endaga muntu leka MTN galawo line yo ne sente zikwate funa lawyer gende wabire MTN Airtel ne Uganda Communications Commission ogenda funa sente mpya nenkade tolekana nabo kubanga wajiri registeringa n'endaga muntu yo kati cheki bago badde ba registeringa essimu ezo leka bagigalewo gendo baguleko omusango akawaide kuba kuletera banga teteka ligamba tele muntu asokala ine 10 nina line bo 2 kati mugala zaki outuvuddewo tugenze ku nsonga endala
Mwenna abayina obulunguta mu Uganda zetuyite mmotoka obulunguta wamagulwana emmotoka nzize mbagayo bigambo bino nenga mwesulegwa nagga manze sifaayo mbagamba bwente ne mwewunza nabagamba nti government n'ebitongole byake byokwerinda biri mu nteekateeka ya kuteeka tracking device mu mmotoka zammwe kati bwe nabagende bagenda teeka tracking device mu mmotoka batandika oba mu monitoringa n'enkikuba ne kiyiika kati kye baakoze zino number plate ze bagambe empya mwe batadde ka device kali akagendo tracking buli mmotoka mu Uganda mukulu Jimu Hwezi ne Jeno Katumbo Wamala mwasoma nete mwayiga nete mwayita teriteeka mu Uganda likulagira ku tracking a private vehicle teriyo teeka mu Uganda liragira muntu kuteeka tracking device mu motoka ye emmotoka ya private tracking device mwena ziteeka mu motoka ezo wannannyini gwe nga weesimidde oturekemu tracking device oba emmotoka za government n'emmotoka y'omuntu nga ya muntu yajeegulya toyina lukusa luteeka tracking device mu motoka ya muntu. It is unconstitutional to track any individual in Uganda. Ebyo biyina kubeera mu motoka z'abantu sekindomo nga njala tracking emmotoka yange yes biri mu system ya government so tracking emmotoka government yes naye buli Munnayuganda muteekako tracking device. It is wrong, it's unconstitutional kubanga mwagala kikozesa nga security okutandika okunoonya buli gwe mwagala noonya Lumbuye avuga kavitiizi kati tumusanze ludda otwagala omuttira nga bateekamu nabapuleti yo n'amannya go tuttu bala musajja wattu ali kaleero agenda ayolekedde anaatera otutuuka kazigo gwe nga mukubira abatemba mmwe gundi kavitiizi kaako agenda anaatera okuyingira kaleero ola mukono okuyimiriza amasasi kuyita mu kabakuba Jimu Hwezi bwe mbanga nimba ku kyenjogera bajje banzite ezo tracking device mwazitaddewo ku trackingirako bantu mwagala kubeera nga mwina soft target mwagala ku tracking abantu mwagala okutta mu Uganda tekiki mu nsi yonna tokkirizibwa kuteeka tracking device mu motoka ya muntu ekyo ekintu kikolebwa wiilingire ng'omuntu ayagala ku tracking emmotoka sinaba bagibbye so si mmwe government. Omwami ono Jimu Hwezi bwe bakola olukujjukujju mu bizinesi zaabwe ne baleeta KFC yagamba nti Uganda kefunye KFC kya bulambuzi nnyo beesimbi wulira byayogedde nga batadde emmotoka batadde tracking device mu motoka mugenda kuseka yagambye bw'ati. The revised number plates are embedded in a microchip, a tracker and other security features that will enable effective car tracking and enforce discipline amongst drivers and road users. This is going to control speed or speeding and therefore protecting. Agambye number plate agenda controlling a speed. Mr. Jimu Hwezi. Number plate y'emmotoka yeringa identification eina mechanism ki esobola okuyimiriza ekendeza speed ku accelerator y'emmotoka kuba ku engine. Jimu Hwezi ogambye nti number plate empya egenda kendeza ku speed controlling speed y'emmotoka njira kubuuza number plate just number plate eina mechanism ki esobola controlling accelerator oba engine y'emmotoka kweddukira. Minister Mulamba tugenze maaso egenda kubeera mu tracking nabaga bagenda bateekamu tracking device nga mulowooza nsaaga kati wulira bulungi nnyo kankaze bulungi nnyo. The revised number plates are embedded in the microchip and other security features that will enable effective car tracking and enforce discipline amongst drivers and road users. This is going to control speed over speeding and therefore protecting the lives of people who have lost their lives on the road. Obusa bwente agambye mbwegenda egenda protecting obulamu bw'abantu singa aba bafunye accident kati nabagamba okulunda ente kyangu lyo kuvamu embeera z'ente si kyangu nnyo kati mukulu Jimu Hwezi number plate egenda kusevinga ati obulamu bw'abantu abali mu motoka baba bafunye accident. Kino mwakikoze eno system yamwe ya kutrackingirako targeti zammwe ze mwagala kutta timwagala Lumbuye wuuna adda kawempe nga mu trackinga wali ku GPRS
ti akamotoka kakaawo katuusinga mukuba embuzi ng'efanga eva katubogamba nti eno zino n'abapoliisi zigenda kuyambako obulamu bw'abantu nga bafunye accident how zirimu second life guard nti muntu bwafuna bwafira mu accident mu motoka emotoka emu obulamu obulala oba kiki ngulunga nti bwofuna accident number plate ekuddiza obulamu is it possible mugambe kimu kano ka device ke mwatadde mu ekinjawulo nabaga mwatadde mu test justice mwatadde kikampuni nga kireeta speed governor ekyo nakyo mwakiwulira baleta kikampuni kyenyini nga kikola speed governor bano benyini benyini kati kampuni ya speed governor yalagawa kati ate oganda baplate egenda okugoverninga speed ate nga mwatadde mu tracking device ate nakibalaga wiiki eri yennyini ewone bagamba nti kana akantu akabbula akakisa tracking device nakibagambiro nga wulira The revised number plates are embedded with a microchip, a tracker and other security features that will enable effective car tracking and enforce discipline amongst drivers and road users. Because it's going to control speed, speed. And therefore protecting the lives of people who have lost their lives on the road. N'amaplate za Uganda zigenda protecting abantu abafiiriddwako obulamu bwabwe nga bali mu accident mu mmotoka zigenda kuddamu ziba oxygen n'emitima terina eggwanga okulunda ente kyangu niyo okuvaamu embeera z'ente si kyangu ono gaayi kati ne bafuga eggwanga balifuza emyaka 4 bano kanga baddiremu zigenda bayamba kukuba ku obulamu bwamwe okubaddiza obulamu bwange nga mufudde mufunye accident mu mmotoka nkanga baddiremu. The revised number plates are embedded with a microchip, a tracker and other security features that will enable effective car tracking and enforce discipline amongst drivers and road users. Because it's going to control speed, speeding, and therefore protecting the lives of people who have lost their lives on the road. New cars. Cow mentality. Kati munnaye nkugamba Uganda buli kimu kisoboka kirabika number plate zino zirimu Katonda tetumanyi kigenda kudda kaawo naye gimuhweza ensi ekulaba tetugenda kulo tugenze ku nsonga endala mukulu kiri wakiwanuka gyebaleko kansubira nti oli bulungi n'akakiiko ka parliament akwasaganya ebyobugagga by'eggwanga kansubira nti muli bulungi twalabyeko mu kakiiko nga muzzaawo mwekalakasi ne bagamba ati naye abadde ayagala kusumulula muumi n'abantu abalala naye nsize mbasomesa butya Museveni wa planning otwala eggwanga lino n'abafeera balirimu nsize mbasomesa ebigambo bingi nnyo naye nabasomesa ku kigambo nti Museveni ne gavumenti n'ababbi baagala tandika ku monopolizinga bizinensi zonna ozijja mu bannayuganda zidde mu bbunga bo be bannanyini bizinensi ekigambo kye bayita monopoly mbadde zze nkibasomesa naye kankibaddiremu olwaliro ekigambo kye bayita monopoly kya luzungu mu Luganda wenkikuteera mu Luganda olumpimpi olw'okumpi kitegeeza okubanga omuntu omu yayina obuyinza ku kintu kyonna katugambe nti gwosuubula amanda ga radio mu Uganda wonna nga teri muntu yenna kirizibwa kuyingiza amanda ga radio mu Uganda nga gwe wekka ku buli booda oba ku kisaawe ky'ennyonyi oba wuwa nti gwoyingiza amanda kyekitibwa nti omuntu afuna obwannannyini ku buli product yonna gyali nti nze nnyingiza ekintu kino kyetuyita obwannannyini nga yalinako olukusa okusuubula ekintu ekyo bw'aba si ye temula akisuubula kati kambabuulire mwenna bakozesa amafuta mu Uganda mugenda kufeesinga ebintu bibiri ng'ensi nga sinabazanyira ka video kano. 1 ekigambo kye bayita monopoly mu bizinesi omu by'obusuubuzi bwe kijja mu ggwanga kitegeeza nti omuntu ayingiza ekintu ekyo mu ggwanga yaba asobola okubanga yabategerera mwenna ku nnyingiza y'ebintu ebyo ebbeeyi gye bitundirwako okubula kwabyo oba okweyongera kwabyo obungi mu katale
olwokuba nti waliwo omuntu yenna gw'avuganye ne mu katale wadde mbokola kyayagala era kiro ekiyita lita y'amafuta tebadde ku nnusu kakaaga mugenda jigula mutwalo kubanga oli yenna nnyini katale yamanyi ddi lwagaleeta ddi lwagabuza ddi lwagongeza kuba tajja gasalako kubanga ye monopole ye yalina monopole y'okuleeta amafuta mu ggwanga ndoza mukitegedde bulungi mu Luganda olufundafunda nga tewali muntu yenna akkirizibwa kuleetayo amafuta mu Uganda katwali tuli awo omukulu Kiriwa Kyonuka n'ayingira Parliament n'agamba nti ye nga gavumenti bakkiriziganyizza bawadde kampuni egi bagiyita Vito okubanga yegenda okubanga yereeta amafuta mu Uganda yokka teri kampuni ndala wulira that what you're discussing is the business model that has chosen to undertake exercising its monopoly. Now, this issue has not been picked out by some secret someone. Government has brought it to you and has told you, by the way, I want to write this law. But this law, when I write it, I want to implement it like this. Government is not hiding. It's very clear as to what it intends to do with the monopoly. So, Honorable Chair, remember what government intends to do at this time is to have be the monopoly importer of product in Uganda. At this point, has only one partner that it intends to work with, who is Vito, for various reasons which the business people will explain to you: capital, capacity, all those things. Tetugenda kulwayo mujjukire mu Uganda omuntu agula ebijanjalo kasooli siri biki byonna ebikwatagana n'ebuwunga n'emmere n'enkalu sali musale nannyiniyo yafuna tenda nga monopoly supplier kati Kiriwa Kyonuka ne First Family batutte business y'okuyingiza amafuta mu ggwanga. Teri kampuni muntu yenna akkirizibwa kuyingiza amafuta mu Uganda. Kampuni bagiyita Vito. Kitegeeza bano badembo okuditamininga amafuta biro gabeerawo, badembo okugamba nti amafuta olwalo gagula mutwalo nga kubanga bwe tubeera ne open market nga buli muntu asuubula waliwo omuntu ng'akola business nga yagamba nti kubanga omuyindi wabanga ebbeeyi omuyindi gyasuubulako ebintu gyatundako yanjawulo okufe bannansi ba bulijjo. Kati y'omuyindi akola bw'ati: suubula bingi bitunde ku bbeeyi ya wansi omalewo mangu gyakoma okutunda ebingi gyakoma okufuna amagoba. Neffe tukola bwe tuti: leeta bitono bitunde bbeeyi ya waggulu ofuneko amagoba. Y'omuyindi bw'abanga akuguzizza omuti gwa sabbuuni siringi 6 ate ku maduuka aga bulijjo bagutunda siringi 8 katugambe bwetyo. Kati y'omuyindi agenda kuguza kaga ng'afunako nusu 2 kati bw'atunda lolenero za sabbuuni ezisukka mu 10 gwonootundira eboxi 10 yoleda amagoba aba yagajjeeyo dda olw'ensonga nti ye bw'ati bw'atunda. Kati nabano bwe kitwe kiri boleka nga baleeta amafuta bangi mu Uganda, buli omu akola ebbeeyi yasinzira okusinzira ku ki bw'atambuza bizinensi ye. Kati nkibiranga era open market, buli muntu asobola okuba nga agenda kukola business. Naye bw'ogamba nti aleeta amafuta ali bwomu bw'abagamba rero gago mu kitundu mujja gagula mu kitundu ajja gabuza mulina okuzivuga. Kati kibayita monopoly Kiriwa Kyonuka nebira bigenda kujja. Alright, kati njala muntagingire wano omukyala wangadya mama nkulamusizza nnyo musharinge video ngenda baletera njagala UPDF etuleko wano ngenda baletera ensonga 18 lwaki amaje gawamba Obote obuyiza ne gabukwasa amini ensonga 18 mugenda kakasa lwaki amaje ga UPDF galina okuwamba mu 7 with immediate effect wenvira ku live eno. Ngenda bawe ensonga 18 amajeze gawandika nga gawamba Obote ne gawo obuyinza amini. Ebintu ebirimu tebyawukana bigenda maaso mu ggwanga. Sharing a video ensonga ziri 18 ne kansoke mpite mutenye kigula lugi kya mawulire musoke mutegeere. Kati fenna manyi kati muweze
ekigenda maaso mu ggwanga kitiisa okuwamba abantu kuyitiridde. Ngenda bagamba ekigenda maaso mu ggwanga kitiisa okuwamba abantu kuyitiridde. Waliwo panic mu bitongole by'okwerinda ne mu State House ne ku international level. Mutogerere essawa zino Museveni n'ebitongole by'okwerinda bali mu katuba ministers bonna na buli kimu ekintu ky'okuwamba abantu kibatuddemu n'ekyokubuza abantu. Kino kivudde ku bujulizi obwaleetebwa President waffe Okoto Olensi yonna n'okubuteeka ku TV ku mitimbagano egy'enjawulo. Wepone bamemba parliament okwekanagana bava mu parliament ne balaga obutali bumativu olw'okuwamba abantu. Kino kireetedde Museveni okuteeka ssente nnyingi nnyo mu diversion ne stunt ezikolebwa ku social media era mbabuulira kyonna ekigenda maaso ku social media kyonna kigezaako kutujja ku bantu baffe. Naye nga ngenda kuyingira mu information deep. Temwewuunya nga Musafiri Nabbanja tazuukusa olumu buliri bwo olumu. Temwewuunya nga Musafiri Nabbanja olumu tazuuku babenze babulamu breaking news Nabbanja ayiseemu. Nkiddamu temwewuunya ati Musafiri Nabbanja omwezi okira mu buliri nga tazuukuse. Nga afudde cardiac arrest, wafudde blood clot, wafudde bombo clot byonna nga afudde bufia. Ali bombo clot ne cardiac arrest wa blood clot byawukana. So Musafiri Nabbanja temwewuunya nga tazuukuse nga afudde. Lwaki ekimugana okuzuuka kiri kitya? Obujulizi bwonna obwaleetebwa nga bulaga nti Museveni abadde awamba n'okutta abantu. Omukyala Nabbanja Musafiri n'avaayo n'alumiriza nti Kibalama bamulina ne banne abali beetaba ebikola by'ekiyeekera era bamanyi we bali. Nupu n'egamba nti nedda twagala Kibalama ne banne nga balamu. Musafiri n'ajja n'ateekawo obujulizi nga buli mu luzungu bulungi nnyo. BBC, CNN, Al Jazeera, bonna balina byabufuzi ba human rights activities mu nsi yonna ne bagetinga scared. Okay, no problem. Katubalinde munaaba producing. Kibalama ne banne balabikako. Tebalabikako. Kati obuzibu bwolekeddeyo seeri. Ezo sitanti ze mulaba simanyi bino biki ezo na sitanti bagenda kujjawo kintu kyabalidde. Mbagambye Nabbanja yakuba mukama wa Museveni ompira n'amwaso buli maawa mweno video kansoke ntandike bwenti. Era nga njagala buli muntu okwata essimu yo mutandika okuteeka video za Kibalama ne za Nabbanja okwotola social media era okumala wiiki mugenda kula sitanti ze mutalobanko. Bwe mutala nudizi za Nabbanja muze kula za Janet. Wamuzo kula nudizi za mutalabangako. Wulira tutandise bwe tutu. Yakajolekera okuwera ebiri ng'emboozi ya John Bosco Kibalama ensajja egibikirako ettaka. Kibalama yawambibwa nga 3 June 2019 nga waakayita ebbanga ttono ng'alangiridde nti wakwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Busiro North. Bwe twasembayo okutuuka ku kyalo Bukondo gy'azaalwa ebigambo ebyali byogerwa ku kubulawo kwe bingi byali biwuniikiriza. Wakati mu kubeera nga anyinyiitidde okubeera mu bantu n'atandika okufuna amasimu agamutiisatiisa nga bamugamba ave mu byobufuzi. Najja n'angamba akubidde essimu simutegedde naye baŋŋambye siddamu kujja mu Busiro North. Nsisinkanye mukyala wa Kibalama Masina Tukunda okutegeera ekigenda mu maaso. Obulamu bw'ossi bwe buli awo bweyagaza olw'ensonga yalika abaana naye nga ne ssente zennyini ezimuweerera tetuzirina. Natukunda agamba nti ne poliisi gye baalinamu essuubi okunoonya kabiyitewe nayo gye byaggwera ng'eringa ebijjeemu enta. Tewali kye baatudde. Kati Nabbanja wanaakuba Museveni buli mwana abwasa. International community banja Museveni abantu babanja abantu ulira Nabbanja kyeyogera. Kibalama John Bosco abducted on 3rd of June 2019 from Kanyanya Gayaza Road. Now how do you trace for Kibalama? But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri. And he's one of those that killed, is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. So there are those who have even declared and accepted that they have been, they are attached to the other rebel group, Coalition for Change. Remember? So such people really cannot be arrested like you are chasing a chicken thief.
There are those that you have to use. When they are shot, they try to resist or not. Some of them have been shooting police officers and you are aware. Are you not a Ugandan? Kale obujulizi obwo bwe bulese sitaati zonna ez'empitambi zino ez'okwekoona ezabikibi kineda zigenda kujja mulabeko n'akazi essaawe musimanyiro bamukwadde ku kisaba datambuza simanyi cosmetics atakkirizibwa ezo na sitaanera zigenda kujja kati eno video musafiri nze nkuwa amagezi eno video tosobola gijja ku internet tosobola gijja mu archive bwe bujulizi obusuza Museveni nga atudde kati kyalina okukola kujjawo musafiri butamuleta mu kkooti kuba bujulizi kuba buli Kibalama gye yalaga musafiri bambi gende wa Dr. Paulo Simogera okusiigwa kwa balwadde ng'obudde bukyali okusinzira ku sources zange genda oyinza olumu butazuukuka nze nkubuulidde lwa video kati gwe muve mu diversion tubanje abantu baffe bonna abatwalibwa abawambibwa si Kibalama yekka abantu bangi nnyo n'abatamanyiko abatamanyiko mayitire abatamanyiko gye baziikibwa abatali makomera abali makomera abali mu kuwa mmere eteekibwamu obutwa ne bavaayo nga balwadde ng'oyagala okutegeera kye nkugamba nti emmere y'ekkomera bagiteekamu obutwa genda otunuulira omubaka wa Kawempe Seggirinya n'abalala gye bali bangi nnyo bavudde makomera mukitegedde bulungi kati omujulizi waffe omukulu gwe tulina mu musango okubanja abantu bamuyita Musafiri Nabbanja Prime Minister kati Museveni agamba arahala ogwo n'ekifiire Nabbanja n'ekifiire kyatuletera ebizibu kyawuza Kibalama tumuyinda kati Kibalama ali ludda wali nkaye kati Museveni mukambwe nnyo zino sitaanti zino ze mulaba zonna bagezaako kubikka kintu kiri nono wangadya okumanya pureshe bali bubi mwe muddemo stand pureshe bali bubi wangadya agambye bw'ati mbu akulira akakiiko ekeddembe ly'obuntu omukyala amugwanga omukyala akamyo Uganda Human Rights Commission avuddeyo n'avumirira ekikolwa ekyakulira oluvuganya gavumenti mu parliament Honorable Mathias Mpuuga Nsamba okuddira ebifaananyi n'obutambi bw'abantu abagambibwa okuba nti baabuzibwawo okubuteeka ku mitimbagano gye mugatta bantu mukyala wangadya ompulira nnyabo ebiseera bisinga sitala nnyo okwagala kuvuma bamaama kubanga banzaala naffe batuzaala ne munnanga ate bw'osukka ate woolina okuba munnanga tujja kuyisaamu ate eggaali njala kusaba ekigambo kimu bwe banga bakuwa omulimu nga gulemeredde munnanga eddayo ebukedya osirike kubanga entuli ku nsonga za ggwanga nazaakuwambibwa gwe bw'ovaana ovumirira nti ono yatadde obutambi bwe kati njala kubuuza yabutadde ku mutimbagano gwa Uganda Human Rights Commission nga gwatadde ku mitimbagano gya Uganda Human Rights Commission yabitadde ku kibanja kye bitadde ku kibanja kyane yabitadde ku kibanja kye mind your own business for us we are demanding all political prison n'abaana ababuzibwawo wagamba tubalina mu record tebaliyo so where do you get pain when we come out to demand to free all of political prisoners pain yo jijjaludda wa penyo jijjaluda muve mu forofoto tubanje bantu baffe pressure eri ku Museveni mugirabangako kino kikonfaminga nti since 66 Museveni azawamba abantu abatta kati kino ekya Kibalama baabala bubi n'abala bazze babatta nga teri muntu tewali bujulizi twabalabisiza obujulizi bwe buli kati muve ku ebyo kati awo kati sooke tudde wano kati ate wenfunyemu obuzibu bwa wano Kansulanti Mathias Mpuuga Nsamba otuuse Ssemujju Nganda Jim Muhwezi David Muhoozi Oboth ono State Minister for Security Jim Muhwezi naye ali mu byakwerinda naye David Muhoozi bali mu byakwerinda Ssemujju Nganda bw'omanyire Mathias Mpuuga bamumanyi kati bakulu nze omuntu waakola obulungi musiima bw'abanda banga agenda kuva ku layini mukalakata kati mukulu Mpuuga nze kambulire eggwanga nga bweza nimba buli ebyange tebibeerako bintu byakusaaga tukooye enkwezenge akazito ke mwateekawo kati nawe zigenda kukwera wiki 2 ne mwekalakasa kuva mu parliament mwebali nnyo mwebalire ddala ekyo mbebaza naye ate bwe mbadde mumaliriza mukoze bubi mumaliriza mutya olunaku lwaleero mu nkubo za parliament ebaddeyo meeting eyakafubo ng'etuddemu Anita Amongi Mathias Mpuuga Nsamba Ssemujju Nganda
wano president Mr President Robert Chagulanyi Ssentamu njala mpulirize bulungi nnyo bakuwa akantu kano bakasalemu nabo bakulembeze banno mpulirize bulungi nnyo mu nkubo za parliament olwaleero ebaddeyo akafuba katekirizwamu bantu bangi okujjako drone zange mu kafubo ka parliament kana akatudde kabaddemu Anita Amongi Mpuga Mathias Ssemujju Nganda Jimu Muhwezi David Muhoozi both ne batuula nga bateesa piresa ebayitiriddeko ne batuula ne bakkiriziganya ne Loop leader of opposition Mathias Mpuga Nsamba nti bakendeze ku muliro era bategeza abaka bakome mu parliament nti government egenda kuba nti enoonya oba okubaddiza abantu baabwe era ne bakikiriziganyako nti very soon mugenda kuulira emboozi nga abaga nti bali ku ludda luvuganya batadde ebibozibozi nti tukkiriziganyiza ne gavumenti bagenda kunoonya abantu baffe batuwe ffe katudde mu parliament tuteese mutakiwulira mujja kiwulira nkiddamu mu bbanga ttono nnyo mugenda kuwulira abafuluma parliament nga beekyanze bagenda kufuluma bagambe nti tukkiriziganyiza ne gavumenti bagenda kunoonya abantu baffe babatuddize ffe katudde mu parliament tuteese kino kyogedde mujja kiraba mukasala ino mukazza kubanga endagaano etuukiddwako ensimbi eziyisiŋŋanywa mu mikono bino Lumbuye nze mbyogera bawulira nkuwayiriza genda oziguleko omusango bibaddemu Anita Amongi Ssemujju Nganda Jimu Muhwezi David Muhoozi ne State Minister for Security both mu parliament ya leero babadde mu kafubo ne boogera ensonga zino ebyo nze mbyogedde mu bbanga ttono nyo mugenda tandika okulira gabozibozi tugenda kudde parliament tukisikiganyiza ne gavumenti bagenda kunoonya abantu baffe batuddize ekyo kintu kubanga ssente zaayise dda mu mikono kino nkyogedde sikizaayo mugenda balabanga bazibwe nti mbagamba ne muganda musajja abalimba kino kibagambye mugenda kirabako awo nvudde kuba tuli ku speed njala baletera ensonga ziri 15 18 ezagisaako obote tugenze maaso kati mwenna abalina mobile number oba sim cards oliwadde mbogendo kuddamu registeringa ng'obudde bukyali kunakoze bakuwadde kikakatako kugwe ne babuulidde ekizibu ekiri mu kuregisteringa card zino baagala kubba ssente billions and billions of money naye MTN ne Airtel mukole gwe mukola naye ensi ebalaba tugenze mu maaso lw'ennaku z'omwezi 8 nagenze ku akawunti yange ne nteekako post B nga kuliko security alert ya UK ne ya USA nga balabula bannansi baayo n'abanna Uganda nti waliwo obutujju bugenda okujja obwa ICS yes bawalatinze kuba balina more advanced spy networks but let me tell you this CICs oba Al-Shabaab nedda Muhoozi project yagenda okukola ebikolwa bino eby'obutujju nabagamba November up to December mwegendereze waliwo ebikolwa eby'obutujju bigenda okujja ono Muhoozi project yabirimu siwali muntu mulati muli ICC simanya Al-Shabaab simanyani ebifo bagenda okukuba njabbi bagamba bamaze okukuba nenga wili within Kampala ate nga byabuvunaanyizibwa bibagenda okukuba kino nabatadde post nabagamba this post these tell or these alerts are sponsored by Muhoozi project mwakitegedde Muhoozi wonna woli go and eat your mother something kubanga mumulowooza nti ensi ina kubeera mu violence mu kubeera mu buyinza Muhoozi go and eat your mother something as in your father's voice kweno tera gye mwataddeyo ne muteesatiisa abantu muli fio kubominga ensi mugibominge muli fio kubominga ensi nga mwagala mugibominge tetwagala kumanya mugibominge naye nga nkiddamu ebyo n'ebikolo ebijjo by'obutujju byonna bya Muhoozi project kubanga nkimanyi bulungi nnyo details njazibwa kati saagala babuusa ne details ngera mujja kijjayo kino mujja kitegeera nti omusajja akyogedde mumukole kye mwagala ffe tetulina buzibu tutwagala buli kimu kikola awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala
Njala mutagingire chairman wa Wakiso LC5 omukulu Matia Lwangabwani kankulamusizaako muganda kanspinito bulungi jebala kujja otusaka engalo. Muganda wange fenna twali mu Democratic Party. Atenga wali muweereza mbakabaka Buganda mmega ko CBS radio wakoze miri mingi nnyo. Waliwo lumulunguka waliwo lumulubaako nisimanyi na kuzino bawayika Windows. I'm sorry to mention but that's the truth. Oleka wayisa Windows. Mr. President, whenever you are a national platform leadership, I'm here to inform you that the chairman of LC5 Wakiso, Mr. Matia Lwangabwanika, is moving around Wakiso district, the campaigning national platform from the local level up to the district level, promoting Democratic Party using noob structures across Wakiso. Njagado tegeza omukulembeze w'ekibiina kya National Platform ku Robert Kyagulanyi Center President omulonde n'abakulembeze bonna eb'ekibiina kya National Platform nti chairman Wakiso eyajjira ku kaadi ya NOP omukulu wanga Matia Lwangabwanika omukulu ono nali ndowooza abyobufuzi abiruddemu era abiyizeemu naye mwana wattu omuntu omwoyo mulondo eyakaliddeko mu lumale eyo. Ntegezeddwako nti omukulu ono Lwangabwanika agenda alima empindi ku bakulembeze bonna eb'ekibiina kya National Platform okuva ku LC1 mpaka district waggulu nga abadde campaigninga nga atandika abadde campaigninga nga campaigningira DP okonna NOP mu Wakiso district. Muno mulimu n'okugulira bakansalaz ku buli mutendera gwonna nga bagezaako nnyo okuddamu okuzimba DP mu NOP era kino omukulu akikoze ng'alina ensimbi empitirivu nnyo zonna z'akozesa. Mukulu Matia Lwangabwanika akivuddemu yakiyita ekyato. Bobanga walina emitima ebiri ngoli wa DP naye ng'ate omabya agenda kukuba akalulu lwaki wajja mu NOP ng'ate ogamba nti okyayagala DP. Bobanga olya DP y'amaanyi nnyo mu Wakiso jangu buuza ogambe nti NOP ngivudde muzeeyo mu DP okola emirimu gye egya DP nga bw'olina ogikola gy'olyoka okiwulira ekituufu kye bayita ekintu. Naye okutandika okulumira muli ekintu si kirungi. Kyekituumya nti Abaganda tulina naye kati tulina nkwe just mentality y'abantu omutategeera. Nali ndowooza mukulu otegeera mu ngeri gye wasavingako emmengo naye okutegeerako kutono nnyo. Tosobola kuddira kibiira ky'olimu ekyakuwakka n'ofuka chairman. Ano otandika kidi campaigning nga gato ozimbiramu DP. Eyo mentality yammwe y'ekisiru mugikendeeze mukulu Lwangabwanika. Nkuloopi ku social media n'abantu b'Wakiso mwenna. Era waliwo omuntu yenna ayina embavu ogenda kwesimba ku chairman Wakiso jangu ogenda oggyeko kandi nga bukyali bantu abategedde. Wakiso district Lwangabwanika mu Nyampi. Mr. President Robert Kyagulanyi Center wa Matia Lwangabwanika chairman LC5 Wakiso mu Nyampi. Musajja wa DP tagwa nga mulu akiragala ng'ate munda wa yero mu Nyampi. Bononye structures za NOP okwetola Wakiso district obukolo LC1 mpaka LC5. Agulira bakansalaz ng'azimbira muli ekibiina kya DP. Mukulu bobanga owulira okooye bwe babufumbo obuvangamu n'obulekera busobola ebyobufuzi si muzannyo. So gwe Lwangabwanika maze okuteekako ettaala ekwakiddeko ezo sere za Museveni ze muli okusiruwala. Naye siruwaliranga ffe twagala change. Tokolangayo wadde post n'emu okugaa nti free all political prisoners. Tokolangayo post n'endogamba nti Museveni bamukyamu gw'oliawo just tuli Wakiso kubuzaabuza abantu kulya ssente. Kati munnange tugenda kuteekako eriiso ojja kuba okitegeera. Awo tuvuddewo tuli mu dakiika mmeka alright. Era essaawa ejja kuba etumala. Kati eno message njagala egende mwena bannayuganda. Kye tuyita obumu n'okulaga solidarity n'obukambwe ly'eddagala lyokka erigenda otujjako Museveni. Ne buli lwemwekomomma naddala abantu b'omu Kampala wakati mu Buganda mutufuukidde ekyambika mwagala nnyo okulyankuzibwa n'okuba nti buli mwafuuka waakabi. Ekiwende kitali mu kulembeze tekituuka gye kiraga. Agali awamu ge gali ennyama. Wetwogerera essaawa zino abantu b'omumambuka bamaze okwegobako abalongo n'abadde basigadde babatwala tekalinnya nga n'ebisolo babikwata ne babyokya olw'ensonga nti baakooya. Ku lunaku olwokubiri ng'ennaku z'omwezi zabadde 7 wiiki eno yennyini abasajja abadde beesigagalizza okusigala mu mambuka ga Uganda abasajja b'omu Northern bakutteko Abanyarwanda 10 abeeyita abalaalo 10 bwe babakutte ne babakola search bagenza obbazuula nga balina passport z'e Rwanda balina ndagamuntu za Uganda nga balina ndagamuntu z'e Rwanda kyetulina nti balina dual citizenship. Can you imagine that? Nchiddamu mu Northern Uganda ku lwokubiri ku balala abadde beesigalizza eyo mu Northern Uganda abatuuze bakoze ekikweko ne bakwatako 10 ne mu kubaaza babasanze ne passport z'e Rwanda endagamuntu za Uganda ne babasanga n'endagamuntu z'e Rwanda.
mu kubakazaakaza nnyo bagambye nti fe kikola kuba gavumenti ya Uganda Rwanda zikolagana okutambuza abanyarwanda okwetoola East ne Central Africa. Mbadde nzija kibagamba naye nga temuwulira. Bana abasajja bali mu kukola tusidana situtwala amataka naye abo mu Northern bagambye nti yo bagati kiganye tutujja bakkiriza. Era bagenda okubagenzo balakwavuddeko omu nakubira essimu n'agikubira DPC nakubira w'amajjo omuli najja ne babataase ne babajja ne batwala nenge ebisolo babisigaza babyokyeza na buli kimu. Kino kyaviiriddeko okuba nti kati mu mambuka ga Uganda kyasobola kuyitayo. Abasinga obungi kano ka video mwakalabye kali mu lulimi lw'engulu sirumanyi libyo naye mugenda okuwulira bitegeeza nti abalaalo babakooye. Nkiddamu bye mugenda okuwuliza mu katambi kano konna biri mu lulimi lw'engulu sibimanyi ne bigenda babuwulira amannya agalimu omugoba asembi y'okukwata nga ayina mbu yali yatwala ekazi 10 ez'ettaka mambuka ga Uganda. Wuliriza tulyoke tugende ku points 18 amini ziyasinzirako okuwamba gavumenti. Wuliriza. Gunga laume lea mulke tiri ni ubiru katu kana ledi dogna mena masale town council kana meo tedera pimpi makaru tutumia deo ko biru muki kin pigme achi sub county na masale sub county medo kire na masale town council me biru gini dore pi gato kum larmen lobo ame do ko tugre choki yakina lango karche kire roko kene me Buganda alo bere kire warga mano me apilida me ayotran company advocate so cho kun trala borwon koma chel mano me bungseli na masale sub county choki I warga man munutia luongo won koma chiel ma biro berati chohere ma berati amelo ya manu luongo me biro berati na masale town council me kwanyo lobo aramo ekas ame karmie chielo ko me miyo bot client ere amutia luongo ni manu Juliet Kato Shabe ina luongo o jumsam atina masale town council marketeria ia wang piloba lango amenam tiamito binu mayo I warga man Juliet Kato Shabe tiame opio lobo ali el papere nafotali kawechi amen ko binu bedo ni area mena masale kan mo kama ukaro pira deho ko angech Juliet Kato Shabe ni be bota pilida merdang unutia meni mano mi nyute wang lobo man na me karo ekas mia chelo konim e kadong twero mere mnote keto beri wiem e kara me C1 kalchekere tera mena masale town council no report man gino binu daho gina ger me chelte otolwak te binu gini kare te binu gini dore megato time anyar man amegino tero kere ni lo waroma e kazmia chela tie bere no na masale petia garachel me unani kambo we binu ko ben mairo ni to kilo kitumia kelo ko pa me gero lwen ya kinaro do gina wati no timo ni mitigamente do nyoma ni yonami ni yoni lengira de we lobo yonam ekal lengi da we lobo yonam ne da binu we lobo tum ame peti kinoro ame ni ana ngoro binu ma lobo tum ekal do ame lengi ti enda binu wila bulenga de tikanchon ame nu dano bero kan dano tikiri kwae dano tikiro tino mere yeta ni dano du mu kwene dano ko kiri kwae ni kwene gina do romo ti mere ni dano to pilo mere do la tu ni tungi jo pa to yot na ni yulangi onabi ni lwenjo romo ere do gamente ne do nyu ko ye ame pupuri to kape ame yolwenye ye kinaro da ja here na we nlenga ti la ha ringu do bugi e ko na ti tungi mi me dog lo ha Poteder maga menu yigi wang mechen liu binu bera getral kana mo chahu ni dore ma no binu doha liet mechel tung chawa bichel me dicheng kana me otedera yigi wang mechel binu doha geri koma dira chel ikoma dira chel man omari na me obera lulia chel la me ginu chim wani mano tia me unu tia dwalogi me kubu dog bera chaden da khomano loni Juliet Kato Shabe Otedera yiki wang binu wote wang pasho merko ducho tenne kule yimereke de winyi mera anko kana me oteda opotunga toterem oteda wang ebisigadde ebyenyiri byayogedde nga bagoba abalabe sibimanyi n'ebyalu mu lulango bitegedde bulungi ne video wedde tandika nzo bogede ku kigambo Buganda ndoza baganda bafala bagende Buganda je babafulidde ebifo fene waffe tubagobye ndoza motoka bazivuga bazitwala ku speed n'ente zaabwe zasigadde bazokyeza mu kyomo namba bwali bazimbe mu komofule bokona bagocha nengo no Juliet Kasembu semayi na acres Juliet Kasembu omunyarwanda passport ya Rwanda ndaga muntu yarwa wama big up wa brother mu mudde mu kwepicha abaganda mu nyogwala gino kwepicha bajja basalamu bibumba n'amataka bagatwala mujja kubulwa ko ne musula omusajja era passport ye Rwanda endaga muntu ye Rwanda eza Uganda bazina zikosa kola fujju kyokka muwoza mbusima bagenda batwa bano babagobye babatocha basobola kuzze mu Nyarwanda mu Northern Uganda mu mulimu kwepicha temuva ku live muvu machagula abasajja babagobyeyo mu mulimu kwepicha
na kunywa walagi mwagala ebyo kudda ku social media nga temwogera na nsonga zikwata ku ggwanga muli mu kwebuzabuzanga bafuka banaaba kati tugenze ku episode esembayo ku video ya leero kansubira nti omujasi wa UPDF otuuse n'omujasi wa SF otuuse owa police otuuse n'abaagala enkyukakyuka bali mu gavumenti mukyuse bulungi nnyo abasinga obungi temwamanya nsonga amagye okuwamba Obote ensonga kizegaawa zaali ensonga 18 njagala wandiika ensonga zino oziwulire buze bulungi nnyo omanyire lwaki Museveni lwaki tebagenda muwamba oba lwaki tavaako olwaleero tuzze tukola episode ya Amini okutuuka olwaleero nabagambye Flonasa kibiina kyabayeekera mu Uganda kikyalimu kikyakola kati waliwo Flonasa eri Katonga eno erimu abasajja ba veterandi n'amagye agatamanyikiddwako eno eri lya Ntonde Kayabwe Katonga Flonasa eri Kayabwe Town Council yiyo Flonasa ne wewunya kino ekibiina kyabayeekera kyatta abantu kiikyo eyo Kayabwe yiyo Flonasa eno office bangambi bwambira mbatiramu abantu batwala amataka g'abantu bebaleeta abanyalonda mu kitundu kyonna kyonna yiyo Flonasa mwizo gwo musajja atugambye ekintu kiriyo yiyo Flonasa wabo enkyusa bwe munakiraba simanyi kenda munakiraba bulungi nnyo Flonasa yiyo gye kiri nakati bateekawo branch yiyo bino byonna biri unregistered biri tebimanyiddwa nga Museveni abimanyi bulungi nnyo bikola emirimu kyo kiri Kayabwe kambalage ekirala kiranya akapande ka Uganda Matters Kayabwe Town Council kikyo Flonasa kikyo kyonna nega Museveni yakimanyi emirimu gye kikola bano bali mu kutta bantu era nga kiri bwe kyakolanga kikyo kiri Kayabwe Flonasa ekyabayeekera newe kiri mu operation kikola kati tugenda ku nsonga 18 lwaki amagye gawamba Indako lwaki amagye agali Obote gawamba mukama waago negasako Idi Amin dada kanswedi mukutopa pala kala mulize ensonga zino ensonga gyenjogerako ng'ogimanye genda maaso mu ggwanga kubira muganda wa UPDF mugambe basi tukiba wambe Museveni buli nsonga gyemmenyako nga abasirikale b'Obote bagimenya okukwata okujjako Amin kubira muganda wa UPDF oba munyankole oba mucholi oba musoga oba mulango oba mukusabiri omuki bakwate Museveni bamujje mu nsi Uganda omutwale tutandise butute budget the Amin 8 program of 1971 tutandise the statement to the nation by the Uganda Army nti ekiwandiiko eri eggwanga nga kikoleddwa amagye g'eggwanga mu 1971 agaali amagye g'Obote. It is hereby notified for the general information that the text of the statement made to the nation by the Uganda Army on 25th day of January 1971 is as follows. Bakugambye nti ekiwandiiko kino ekyawandiikibwa nga kifulumiddemu ebigambo bino wammanga ebyayogerwa eri bannayuganda amagye ga Uganda ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'olubereberye 1971 bigenda bwe biti bye basinzirako okukola okuwamba gavumenti y'Obote basseeko omugenzi Idi Amin dada. Tutandise. It has been necessary to take action to save the bad situation from getting worse. Kino bakikozeeko okutangira embeera okuva embwa weyotera okutuuka we bookera kasooli bagonja era kwe kukwata ebikola tusobole okubanga tugezaako kutangira embeera obutasukka bwa mulamuzi. Era bye tusazeewo bye bino wansi bye tusinziddeko okuwamba Obote tusevenge bannayuganda abadde batidde nnyo n'okubeera nga si basanyufu mu ggwanga lyabwe Uganda. Wuliriza bulungi nnyo ensonga esooka. The unwarranted detention without a trial for a long period of time, large number of people
many of whom are totally innocent of any charges. Bakugambye nti okukwatibwa n'okusibwa kw'Abannayuganda nga tebavunaaniddwa ne bateekebwa mu bigambo emitayimbwa olw'ebbanga eddene nga tebalina musango. Kino kyali kimenya amateeka n'obulamu bw'abantu mu Uganda. Kiki ekigenda maaso mu ggwanga? Bakwata abantu ne babasiba n'otamanyiddwako mayitire, ago magye g'Obote ge gawandika ensonga zino nga genda kukwasa amini obuyinza lwaki bawamba gavumenti. Wuliriza bulungi nnyo. We mbaga nti olina muganda wa UPDF, olina wa SFC, mubagambe eno video mugitambuze. Kati ebisajja bya state bitandise okuddukako. Ebisajja bya state bitandise okuddukako. Ngenda zisomera abantu bazitegeere nti lwaki Museveni bagenda muwamba. Tugenze maaso, tugenze kokubiri. The continuation of the state of emergency over the whole country for an indefinite period which is meaningless to everybody. Nebagamba nti bateekangawo embeera ey'obwerinde mu ggwanga ngeno tuteekeddwako komo ekyafuulira ddala kitalina mugaso eri buli omu ng'ali mu kaseera akazibu. Bye twali byonna byonna eri mu Ssenyiga 19 Lumimba Mawugwe. Ebyo bateekawo kafyu teri kutambula. Kafyu akyali ne mu Lugunde mu Bende kafyu gyali. Neri mu Kasese Fort Portal kafyu gyali. State of emergency Obote ziyateekangawo. Nabagamba Museveni asoma mu kitabo kya Obote bino. Ebintu byonna Obote byakolanga ono byali mu kkola. Tugenze mu maaso ku nsonga eyokusatu. Muwulize bulungi nnyo lwaki Amini ne banne bawamba Obote. Ezo nsonga bbiri mu Uganda mweziri essaawa zino zigenda maaso. Ezimu ku nsonga 18 ebbiri ze nakasomako zigenda maaso mu ggwanga. Tugenze ku yokusatu. Lack of freedom, airing of different views on political, social matters. Ulira nnyo. Lack of freedom in the airing of different view on political, social matters. Okulwawo eddembe ery'okwogera ku byobufuzi n'embeera za bulijjo ezigenda maaso mu ggwanga. Buli ayogerako bakutiisatiisa, buli ayogerako kidda ku bakutwala. Eno ensonga yakusatu ku nsonga 18 tubulayo 15 kyekigenda maaso mu ggwanga essaawa zino. Buli avaayo okwogera gwe toyogera, buli avaayo okwogera bamukwata, buli avaayo okwogera nti terrorist. Kati zino ze nsonga 18 Amini ne banne ze basinzirako okuwamba mu Obote. Wulira tugenze ku yookuna. The frequent loss of life properties arising from almost daily cases of robbery, witch violence and condominiums without strong measures being taken to stop them. The people feel totally insecure and yet condominiums increases every day. Ulida. Mumbera bwetyo okufiirwanga obulamu, okufiirwa ebintu by'abantu, n'okufa buli lunaku okwali kugenda mu maaso n'obubbi, n'okutyobola eddembe ly'abantu, n'okusibwa mu ngeri etaliiko mayitire, n'okuba nti bino byali bigenda mu maaso nga tebiyimiriziddwa. Kino kyaviirako bannayuganda bangi okubeera mu mbeera etabakkiriza kubeera mu mirembe ng'eggwanga liri mu katyabaga, ne kiviirako kubanga kigenda mu maaso mu ggwanga. Era y'ensonga ey'okuna lwaki Amini ne banne bawamba gavumenti. Kyekigenda mu maaso mu ggwanga. Kambaddiremu wano. The frequent lose of life. Abantu Museveni abatta. Property arising from almost daily, okubba amataka g'abantu, ennyumba z'abantu, buli kimu. Obubbi n'obuvuyo obw'okutyobola obubbi buli mu Uganda muli obubbi. Nnyini omubbi akubba n'akugoba n'emisinde nga yagala lisiiti y'ekintu kyabbye. Omubbi ajjewwo n'abba TV n'abba ne firiji n'amala n'odduka n'akugoba nga owaaye sooka ojje ompe lisiiti y'ebintu byenzibye.
oli akubba essimu n'agenda ku poliisi ne bajja banoonya gwe ate nannyini ssimu gwe bagibyeko ate bakuvunaana gwe nannyini ssimu kati ebintu amini byeyo bye baakola tugenze mu maaso tuli ku nsonga yakuna tugenze ku yakutaano ensonga lwaki amini yawamba Obote. Proposal of the National Service with all takes every able body person from home to the work and in camp for 2 years could only lead to more robbery and general crimes when homes are abandoned. Eyo nsonga yakutaano nti bateekawo omuntu okuba nti agenda okukola omuntu okuba nga agenda okukola bano ab'ebyokwerinda nga babeera okuweereza eyo ndako nga babeera eyo nga tebazzeeko mu maka gaabwe oba okubeera mu kampu okumala emyaka 2 kino kyaleetera obubbi okweyongera n'obumenyi bw'amateeka okweyongera mu maka g'abantu n'amaka gaabo abaagalekawo okugenda mu buli obusibe obw'ekimpatiira obwateekesebwawo gavumenti y'Obote. Tugenze mu maaso ku nsonga namba 6. Widespread corruption in high places, especially amongst ministers, top civil servants, has left the people with very little confidence, if any, in government. Most ministers own fleets of car or buses, many big houses, sometimes even aeroplanes. What the fuck is going on here? Bionaga wabyogedde bigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Kaka basomere mu Uganda. Akawaayira ako ensonga namba 6. Obuli bw'enguzi obwetoolodde okusinziira ddala mu baminisita n'abakulembeze mu bitongole ebya waggulu ne kireka nga kibajjemu obwesige mu bannayuganda nga kino kiviiriddeko abakungu ba gavumenti baminisita okuba nti balina emmotoka ezitunulanga abantu, balina zibbaasi zino zikabandole oba bbaasi zino eza bulijjo zino zi shift coaches, balina amayumba amanene, abamu balina n'ennyonyi mwe batambulira. Kiki ekiriwo olwaleero? Ezo nsonga ziri 18 akasoma k'ensonga 6. Lwaki amagye gawamba Obote oyinza gabuwaamini? Kiki ekigenda mu maaso mu Uganda? Tugenze ku nsonga namba 7. The failure by the political authorities to organize any election for the last 80 years, whereby people feel will could be expressed to, should be noted that last election within the ruling party were dominated by the big followers with lots of money which they used to bribe their way into winning the elections. This bribery, together with the threats against the people, the entire verified the results of the so-called election, proposed the new method of election requiring a candidate to stand in for constituencies will only favor the rich and well known. Bibigenda maaso mu ggwanga mu kalulu ka Uganda. Okulonda kwaffe kwa kiyaye kwa kifu. Essaawa zino buli muntu ali mu gavumenti ali mu kubba ssente ziteeka mu nsawo ye, kugenda ku kyalo kutandika gaba sabbuuni, sukaali, bibiriiti, nkumbi, bumu, ambulensi, ngatto, biki byonna kubanga kati naye nga bakimanyi bulungi nnyo nti kino kimenya mateeka. Era nga ne gavumenti emanyi bani abagenda okuyitamu. Ki ekigenda maaso lwaleero? Zino ensonga teri TV erezi basomedde kebere radio kabire mu nabyabufuzi ensonga 18 lwaki Amiri yawamba gavumenti. Si byo biri mu gavumenti ya Museveni. Tugenze ku nsonga ey'omunaana. Economic policies have left many people unemployed and even more
even more insure and lacking in the basic needs of life like food, clothing, medicine and shelter. Bagambye embera y'ebyenfuna embi yaleka bangi bannayuganda nga tebalina mirimu ng'era tebamanyi kikiddako era nga n'ebintu bya bulijjo mu bulamu obwa bulijjo byetaaga nga kizibu nnyo bifuna gamba ng'emmere engoye eddagala nawa ow'okweyika oluba kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga bantu bange si bye bigenda mu maaso byawukanamu ne bibi baakola tugenze ku nsonga ey'omwenda. High taxes have left the common man of this country poorer than ever before. Here are some of the taxes which the common man has to bear with. Bakugambye nti okubijikibwa kw'emisolo emingi eri omuntu wa bulijjo okwetoola eggwanga lyonna kino kyaviirako buli munnansi okusigala nga mwavu mponga byoya nga bwe kitaali gye bwavaako ne bagamba wano gy'emisolo egimu egyateekebwa ku muntu wa bulijjo gy'ataasobola kuba nti asobola okutambula nagyo mu bulamu bwa bulijjo ku nfuna ye emisolo gye giriwa kwe kwali development tax ndoza gwe musolo gw'enkulaakulana graduated tax gwe musolo gwe batuteekanga ku mutwe omugenzi Paulo Kafero gwe yayimbako mu luyimba lwa Bulandina Ndibakoowa nga oba n'omugenzi bali yaguyimbako nti ng'atannawa musolo ng'olabye ennaku wano omugenzi Kafero yakugamba nti omukyala yenna olina okusooka kuddaabiriza nsawo ya bbaawo anti bw'otagiddaabiriza olumuzinzo esimbi zinza okugwa eziwa omusolo ate n'omukima kugomboola ng'essente eza Kaisaali yazisudde osooka kuddaabiriza bbaawe n'olaba empale ze zonna oba ziri bulungi ntunge kubanga asobola oteekamo obumale bugwa amusolo bamusanga mukuba mugambo waayo gw'omutogulwa kwata mu nsawo ng'ensawo zaabe tuli ensimbi zaagudde njagadde bajjukizamu buyimba bubiri omumanyi guno omutwe simwa gwakuleeta bintu bina nobirikolinga nozza noba reference oba noba ebyokulabirako si kyangu nnyo si buli omuntu asobola okukikola tugenze ku sales tax social security fund tax kati gy'emisolo giringa erina gye bali bataddewo. The big man always escaped taxes or posed them on the common man. Bagambye nti emisolo emingi gye babigika abantu ba wansi kwetoola eggwanga lyonna bafuula abaavu mponga byoya nga bwe kyo kirali gye bwavaako katono kino kyaviirako omuntu wa bulijjo okuba nti emisolo gino gye bamuteekako ye tasobola gigumiikiriza kwe kuli omusolo gwa development tax, graduate tax, sales tax, national security fund tax ogwa NSSF ne bagenda mu maaso bagamba the big men always escaped those taxes or passed them on the common man. Bakugambye babinyonkodo babifeekera batonye mooli abakolanga mu gavumenti n'abali benkanamu beepenanga emisolo gino ne gikomekkereza nga bagisindikiriza ku muntu wa bulijjo nga Kagwereke ne William Asimwe oba ne mukulu eyeekolera n'abala bonna Bamasaba Faustin nga balina okusasula emisolo gino so nga ate munnanga bano abali mu gavumenti bagisindikiza nga tebagisasudde kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga kiki exactly ekiriwo kati ng'oliro lyajja n'engala bijja tukyagenda mu maaso ensonga tezinnaggwayo eyo tuli ku yakumeka tubadde ku yamwera tugenze ku yekkumi. The prices which the common man gets for his crops like cotton, coffee have not gone up and sometimes they have gone down, whereas the cost of food, education, etc. have always gone up. Bakugambye bwe bati ku nsonga ey'ekkumi eyaviirako Amini okuwamba Obote ensonga ey'ekkumi. Bagambye emiwendo egy'ebintu omuntu wa bulijjo gye yafunanga emiwendo gy'ebintu omuntu wa bulijjo gye yafunanga okuva ku bibala bye bye yasimbanga omuli ebibala omuli pamba
emmwanyi munnange tejalinnyangako wadde ate era ebiseera emu jakkiriranga ddala wansi ekitagambika naye ng'ate emiwendo gy'ebintu omuli emmere ebyenjigiriza ebyobujjanjabi ebyentambula gyo munnange gyeyunanga ofuno ne girinnya waggulu ne gitandika okutunulira ali wansi nga gimutulya kyamulinga essalambu eri ensenke nti ate ononkola ki nze ndi waggulu nkulingiza ndowooza otegedde kati bw'otunulira statement eri ey'ekkumi kyekigenda mu maaso mu ggwanga tugenze ku nsonga ey'ekkumi n'emu tendency to isolate the country from East Africa unity, IGI, by sending away workers from Kenya and Tanzania, by preventing the use of Ugandan money in Kenya and Tanzania, by discouraging imports from Kenya and Tanzania, by stopping the use of Uganda or Kenyan or Tanzanian money. Akatambike twabatera ku mukutu wiiki ewedde nga tulaga nti eggwanga lya Uganda libalaga nti mu East African Community naye ng'ate mwana wattu ebyamaguzi bye tebikkirizibwa Tanzania na Kenya ng'ate n'ebiva Kenya obettu Uganda tebikkiriza nga n'ebiva Tanzania gamba ng'omuli omuceere bagubagana okuguyingiza Uganda ng'ate baga bali mu East African Community ndoza mukiraba tekikyukanga mu kisigala kyennyini oli asoma mu kitabo kyekimu tugenze mu kawaayira ensonga y'e12 the creation of wealthy class of leaders who are always taking off socialism while they grow richer and the common man poorer. Bagandi. Omukulu Obote n'akabinja ke bano bateekawo embeera y'abakulembeze okuba nti beefudde bagaggafuge nnyo ng'ate bataddewo enkola eyanaaswa mukaanga endowooza so ng'ate mu nkola eyo abagagga bagaggawala nnyo ate abaavu baafuuka baavu mponga byoya kyekigenda maaso osanga omusajja afuna miliyoni 5 omwezi alina amasamba alina bizinesi alina ebizimbe ku Kampala bya buwumbi na buwumbi bibali mu gavumenti ensonga y'e12 eno nno naye erabikako ng'owejjanga abika tugenze ku nsonga 13. In the addition, the Defense Council, of which the President is the chairman, has not met since January 1969, and this has made administration of the armed forces very difficult, as the results of the armed forces personnel, lack of accommodation, vehicles, equipment, also general requirements submitted to the chairman of the Defense Council a long time ago has not been put into effect. Bakugambye okwongeza ku nsonga ezo nga bagenze mu kakiiko ak'ebyokwerinda ng'era yali omukulembeze akulira akakiiko ako yakoma okuyita olukuŋŋaana mu mwezi gwa Julayi 1969 era mu lukuŋŋaana olwo nga bwakulira akakiiko ako byonna ebyateesebwamu mu kakiiko ako eri amagye n'ebitongole by'okwerinda ebitongole bino byagamba nti byali tebirina bintu bino wammanga omuli ebisulo ow'okwegeka oluba emmotoka ebikozesebwa ebirala bwepo n'ebintu byali basabye ebiyambisibwa mu kuddamu okuwandiika abasibe abala byonna ebyateekebwayo naye nga chairman waabwe w'akakiiko ako era nga ye mukulembeze amaze ebbanga ddene nnyo ng'ebintu bino tabissa mu nkola kyekigenda mu maaso mu UPDF soldiers. You have taken long without getting salaries. Sometimes you don't even get food. You don't get medication. You don't get allowances. You don't get leave. Take a look to our brothers and sisters who are serving in Somalia right now. Some now they are brought back to Uganda. They were being reallocated to Karamoja. Even since they were brought back to Uganda to stay in Karamoja. Now it's approaching to 2 years without being given their salaries. It's the same approaching to police officers.
the senior serving prison officers and other serving UPDF officers, they lack each and everything which they need in time. And these are the people who protect Ugandans. So, this is exactly what contributed to the overthrow of Obote's regime. So it's the same thing which is taking place right now in the forces across the country. Tugenze kawairo akekumi na obona. Tubuza ensonga nya tufundikire ensonga zino 18. The cabinet office by the training ulira ensonga 14. The cabinet office by training large number of people largely from the Akokoro country in the Lango district, where Obote Akena Adoko, the chief central service officer, came from, in the armed warfare has been turned into a secondary army. Uganda therefore had two enemies, one of the cabinet and the other regular. Ulide songero. Bakugambye mu cabinet yabwe gibali bateseza wa mu kakiiko kaabwe. Gibagezaako okutraininga bagenda kizuula nga abasirikale abangi abaletebwa mu kutrainingi bweyo bonna baavanga mu kitundu kyekimu. Omukulu Milton Obote yavanga Akokolo Mulango district Obote yava era nga omukulu ngo bayitanga Akena Odoko ne chief service officer bonna gye bava basange bano bo bebali mu kinta buli ekyokuba nti bafuula amagye nti gaggwanga limu ate agali gasigaddewo ne bagafuula nga bwegatyo tegalina mugaso era tegalina kyegakola. Abafenze embooza SFC mulimu baani bamurahoneza bebalimu. UPDF mulimu baani bamurahoneza bebalimu. Bonna ba DPC abalimu baani bamurahoneza ego. Tugenze mu bajjenda basinga obungi bonna tugenze mu ministries tugenze mu biki bonna bamurahoneza bonna bebalimu. Kiki eno songa kiji bajje batayogera ku bino byennyini. Olwokuba nti bajaye befuna bagamba mu turi abanyankole mwabaawo abanyankole abaawo muloza abanyankole abanyankole babona ngafu bayine bizibu ebimu muddo mutubuzabuza bonna kabano super zine nabagezi n'ensonga ku tibazi basomera nzenze basomedde olwalero wano muziwulize bulungi nnyo atagenda kula video yalero gusigala gy'olina okubeera we tunavira nga UPDF neyetegedde lwaki balina okujjako mu 7 tugenze ku nsonga ya kumeka atugenze ku nsonga ya 15 buli ensonga 3 tuve wano. The Lango Development Matter Plan, written in 1967, decided that all key positions in Uganda political, commercial, army, and industrial life have to be occupied and controlled by the people of Akokoro County, Lango District. Also, the same matter plan decided that nothing of importance must be done for other districts, especially Acholi district. Emphasis was put on development of Akokolo country in Lango district at the expense of the area of Uganda. Bakugambye nti omugenzi Kawenkene Milton Obote yakola enteekateeka ekiwandiiko kikinnamutayika kyeyawandika mu 1997 n'asalawo nti ebifo byonna ebyobukulembeze ebyobufuzi byonna ebigenderamu n'okukola amakolero n'obulamu bwa bulijjo byonna bigenda kutwalibwa era n'okuba nti birambulibwa abantu bonna abava mu kitundu eky'Akokolo County Lango District. Nti era n'ebisigadde byonna byandibanga bigenda mu Acholi District kunsinzira ku nkola yaabwe nga bagala kulaakulanya ekitundu ekyo nga basinzira ku nsimbi z'omuwomosolo eziba mu bitundu byonna ebya Uganda. Ahena waliwo akantu akabeera ku TikTok akabakaana katoba akakazi kakulaga nti ahena kati kyezigenda mu maaso mu Uganda. Ebunyolo balina amafuta balina yoki bagatwala
Gazimba wa Rwanda. Buganda babbi amataka bagamazeeyo bali abaliko Banyarwanda. Bazimba wa Rwanda. Budget ya Uganda 50% buli mwaka sele zimba wa Rwanda. Uganda buli mu kitewali. Amalira okunywa amazzi. Nabaga tumalia ku nsonga zino 18. Tubadde ku ya meka. Tubadde ku ya 16. Tubadde ku ya 15. Okay, tugenda ku ya 16. Obote advise Akena Adoko that tugenda 16. Obote on the advice of Akena Odoko had thoughts to divide the Uganda Armed Forces and the rest of Uganda by picking out his own tribesmen and putting them in key positions in army and elsewhere. Examples: the Chief General Service Officer, Export and Import Corporation Uganda Meat Packers, Public Servant Commission Nyanza Textile and Russian Textile Factory, B, situated in Lango. Bakugambye omugenzi Obote nga atambulya ku biragiro oba ku magezi agamuweebwa mukwano gwe Akena Odoko. Yamuwa ekirowoozo n'amugamba twawuzeemu Uganda eno, twawuzeemu n'amagye gano, nga amagye agasinga obungi gagenda kuba galondebwa nga gasinziira ku gwanga gye bava, era nga bagenda kulonda nnyo abantu baabwe abava mu gwanga lyabwe, era nga n'ebifo ebisinga obungi bagenda oteekamu. N'agamba kati ng'ebyokulabirako nga bino nti Chief General Officer, Export Import Creation Corporation, Uganda Meat Packers, Public Service Commission and Nyanza Textile and Russian Textile Factory, situated in Lango. Ezo dazo da factory bali bazitwala Lango. Neti yatole wadda akasaka embuzi Lango. Ate Museveni nekisawe ky'entebe yala kitwala Rwanda kuba obusungu bukulu mulabo ogenda. Obusungu bukulu mulabo Uganda. Nagamba Uganda mwana muwala buli stage awomerako. Olunaku lw'omuzadde bagamba ozadde kasukaali. Bw'atandika okutambula n'akula aba anyuma nnyo abazadde baba mwagalanya nti mwana muwawula. Bw'atandika okukula okusuna abeere ng'ali ku ssomero obulenzi bumweyunira. Bw'akula n'agamba nti ndabye omusajja omuleeta ewaka, omuwala bayingiza sukaali ewaka. Kyalo kyonna kiba kimwettana mwana muwala. Ne bbawe n'agenda n'amunyumira. Uganda bw'eki buli stage ewoomera kati wano Uganda weeri ewooma nnyo kubanga ebyamaguzi bingi nnyo. Erina abantu bangi, erina ebyobugagga bingi nnyo, abantu batambuddeko baagala kukulaakulanya nsi yaabwe. Gwe n'ozimba lwonna kusereza omusolo. Era nga temwena mujja ssente zijja muzikulaakulanya gitwala mu maaso. Jjajja omala biseera Uganda ejja sigalawo. Wakiwulira mbwenu? Tugenze mu maaso. Tugenze Kawaayiro 17. From the time Obote took over power in 1962, his greatest and most loyal supporters have been Amen. Ulida bulungi nnyo. Bakugambye nti bagambye from the okuva mudde buli Obote we yatwala obuyinza mu 1962. Mikwano gy'enfanfe era bali bamwagira ennyo gaali magye. What's taking place right now? Museveni akozesa SFC, PDF, Fuso, SMI, simebi kibe n'amagye. Gegali mu feed, gegali byennyanja, gegali mu communication, gegali mu simu mu arcade, simebi gegali mu lichi, nobo omuntu nga yasimudde baleeta amagye kuga gegali buli wamu era gegamu. Nera Obote bwe yakola baga ono asoma mu kitabo ky'Obote bwa tugenze mu maaso. Tugenze mu Kawaayiro 17. From the time Obote took over power in 1962, his greatest and most loyal supporters has been Amen. The Amen has always tried to be an example to the whole of Africa by not taking over the governments, and we have always followed the principle bakugambya nti Obote yakimanya nti mikwano gye era ginombeza muyinza gaali magye. Amagye
gagezaako nnyo okubeera ekyokulabirako okwetooloola Ssemazinga Africa nga tegasobola kujjako gavumenti era naffe zempenda zitwagoberera ddala mu gavumenti yaani zempenda zebagoberera ddala mu gavumenti y'Obote ngira bwe kiri kati Museveni amanya amajja agakutte tegasobola muwamba. It is therefore now shock to us to see that Obote wants to downgrade the army by turning the cabinet officer into other army. In doing the Obote, Akena Odoko has bribed and used some senior officers who have turned against their fellow soldiers. Exactly that is taking place in Uganda. Chichikira maso maje. Yadidda basirikale bamanyi nti bana abatya bagundi. Omwali liso mojo ne kibonge kya nini yafa. Kuliko Salimu Saliki ngono kigundi kisawo kana mwatwala ku government namba. Kuliko ono atunange ndaga muntu yakapere. Eyogedanga bwayagala wabera sezala okera kudduko gwa siseza kahido tafire. Kuliko bano bajimu hwezi ajananga mbisimanyi tukoze namba plate zigenda ku saving obulambu abantu nga bafunye accident. Kati onekizakiti olibi yakolanga nono byakola biyeralikiranga nga abo bifunga babere nga bakola buli kimu. Kino kye kigenda mass exactly nabagona asoma kitabo kyoli. Tugenze mu kawairo 18. We all want only unity in Uganda, and we don't not want bloodshed. Everybody in Uganda knows that. The matter mentioned above appear to us to lead to the bloodshed only. Bakugambye. Kyetwali twagala ffenna kwe kwegattira wamu bannayuganda. Tetwayagala kuyiwa musaayi gwa bannayuganda mu Uganda. Kyetumanyi ffenna ku nsonga eno gyetumeze ensonga zino zitumenye waggulu. Kwe kuba nti zitukwasaganya okubeera nga ffenna tufuna ekigendera kyekimu okuwala okuyiwa omusaayi mu Uganda. Wennabuliza Museveni mu episode ewedde nti kuyamini okujjako Obote waliwo omuntu yafa waliwo graveyard yonna oba massacre yaliwo teriiwo. Tugenze mu maaso nga bafundikira. For the reason given above, we men of the Uganda Armed Forces, we have this day decided to take over power from Obote and hand it to our fellow soldier, Major General Idi Amin Dada, and we hereby entrust him to lead this, our beloved country, Uganda, peace and goodwill amongst all. Bakugandi. Ku nsonga zebakumenyedde waggulu waawo zebakuwadde. Bonga abasajja abali mu magye agali gakuuma eggwanga basazeewo ku lunaku olwennyini okutwala obuyinza obujja kuwa wenkene Obote bamukwase mujaasi munnaabwe omulwanji yali kulanka ya Major General Idi Amin Dada, the conqueror of British Empire. Ekyo nze nkyongeddemu. Era tuli wano bategeeza nti tumussaamu obwesigwa okutukulembera ku lw'ensi yaffe Uganda ne ku lw'emirembe ne ku lw'obuyonjo bw'Uganda bannayuganda bonna. Do you copy that? Tugenze maaso. We call upon everybody and all government departments in Uganda to continue with their work in the normal way. Tukubira buli munnayuganda yenna ali mu gavumenti ne mu kitongole kyonna ekiri mu mukono gwa gavumenti okwetola eggwanga lyonna okusigala nga bukola emirimu gyammwe bulungi nnyo nga tewali wadde abakuba ku mutwe kuba buli kimu kiri mulaala mu ngeri gye mbadde mukolamu. We warn all foreign governments not to interfere in Uganda internal affairs, and any such interference will be crushed with great force because we are ready. Bakugambye. Kuno kwe kulabula kwe tusindika eri gavumenti engwira zonna obuteyingiza mu nsonga za Uganda ezikwatagana okukuuma eggwanga lyabwe. Nti anavaayo n'akajanja akasumagiza eyalira munnange tujja mwasa nga baase ebinyeebwa kubanga fere tulina kye tutya olw'ensonga nti
enensi yaffe ate tuli beetegefu nnyo kubanganga. We are firm believers in the unity of East Africa and of Africa in general, and we shall concert our friendship with the neighboring and all African countries and the world at large more than ever before. Bakugambye bo bagumu nnyo ng'abasula wansi singa musisi bw'abazze bakkiriza nti kukwegatta kw'eggwanga Uganda wepo n'eryo ey'okwegattira mukago ogwa East Africa n'okwetola Africa yonna mumu bayimiriramu n'emikwano gyabwe n'ensi ezibeetolodde n'ensi za Africa zonna n'ensi yonna mu bwaguga bwayo nga babadde bakikola era bagenda kikolera ddala n'okusingawo we babadde. For the moment, curfew is necessary and will be observed by everybody between 7 p.m. and 6:30 a.m. from now and every day until further notice. Wulira bakugambye nti okuva olunaku lwe tututte obuyinza bataddewo ekkomo wekyetaagirisiza okusigala nga beetegereza embeera mu byokwerinda okutandikira ddala ku ssaawa 10 okusondekera ku ssaawa mu yakawungeezi mpaka ku ssaawa 12:30 ez'okumakya nga bukya okuva n'olwaleero okutuusa gye bujjako katono bajja bategeeza era further notice tuzamumanyi oba aliyooma oba aliyamanyi tugenze mu maaso. Power is now handed over to our fellow soldier General Idi Amin Dada, and you must await his statement which will come due course. Bakugambye okuva lututte obuyinza obujja kw'obote obuyinza tubukwasizza mulwanyi munnaffe Major General Idi Amin Dada nga bwe mulindirira ebinaava mu kwogera kwe gye bujjako katono. We have done this for the God and our country. Tukoze kino kulwa Katonda n'ensi yaffe. Video ewedde mutambule mirembe. Abanala bakaddako kalwa ku 5 ssaawa zijja kuba 2 ez'akawungeezi tusinkane. Video ewedde. UPDF, SFC, prison, police. Bien somye biri mu Uganda bya 17 mugumu amajenga gawamba amini ebigenda maaso mu Uganda tebyawukana na bino. In fact ebigenda maaso biri nnyo okusinga n'ebyamini n'ebyobote. Lwaki temuwamba musajja naffe ne tukola ekiddako? Bino byensomya amajege byawandiika okujjako obote ab'obuyinza amini ebiri mu Uganda ate biri nnyo. Mbasomedde ekiwandiiko ensonga 18 nembalaga buli kimu ekiriwo ate amanya nsonga ezo lwaki amajege awamba obote obuyinza bwa amini muziwulidde bulungi nnyo. Sibasomedde mu lufuutifuuti nenzibaddira mu lulya matooke nenzibaddira mu bulungi nnyo newoyagala okutegera nekunyonyola bulungi nnyo okujjako nga wayonka sengaawo ate nga muyonka bigere nga totegedde n'ebisigadde byonna mbinnyonnyodde. Teri bwogenda bijja wano wokka. Mukama 10 mirembe tujja sinkana ku Lwokutaano kano ka firimu kawedde mumpulidde bulungi nnyo atakawulidde ogenda kasa ku mutimbagano gwa YouTube. Mukama 10 mpeera. May God bless you and stay blessed. Naye Abakampala mugigende empola nabaga November Kampala mugigende empola. Naye singa bano bambe parliament ya opposition beero gozambo simbe bada mu parliament kano mukasabe busazi ne mukaziza mugo musajja abagambi bibino nenga ate bagenda kikola kubanga kujja ngo kisaziza mu bimazo bbaaya. So ezo mutegedde eyawamba tebali bajjeno bali ba wansi mukitegedde. I salute you. Sign is out. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.